tewakyali kyakwekweka kyonna buli kimu kiraga everything is official, buli kimu kiri mu mateeka, buli kimu kiri official. Daddy Andre ne Nina Rose batandise olugendo lwabwe olw'omukwano okuva bwe basazeewo okubeera nga bamovinga on. Kwaniriza nnyo ku MMTV, webale nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo kusubscribinga, webale nnyo kulikinga, webale nnyo kusubscribinga. Gwatandaba subscribinga wansi awo, gwate eyamala okusubscribinga yalugamba nti kyokola kyakabi nnyo. Webale nnyo kubeera nga weekuumira wano ku MMTV mwana wa maama, webale nnyo kubeera nga ate weekuumira ku nsonga ensibuko y'amazima n'obwenkanya each and every single time bwe tuleeta amawulire gwe oba osooka okumanya. Omala subscribinga okoone ku kade ako akagenda okujja awo bakayita ka notification bell. Kakati abantu bavuddeyo abangi ennyo ne bakongratulatinga omwami n'omukyala waneeno. Atukimanyimu nnyo Daddy Andre bulijjo tewali amusuubira kubeera nga datinga ne Nina Rose, era bulijjo amuyita my sister. Nga bw'olaba awo omwana agambye okuva mu my sister to my dear wife, kati ekintu okumanya bakifudde official. So tewakyali kyakwekweka kirala kyonna tewali abadde akisuubira, naye ate munnaye ewali Katonda buli kimu kisoboka. Tukimanyi nnyo Daddy Andre abadde emabegakaawo alina ebizibuzibu ne relationship ye okuva we bakyankalana ne Angela Katatumba. Angela Katatumba ono bakola oluyimba bonna ne Andre, era baali badetinga ebiseera ebyo byonna. Akayimba kano bakayita Tonneerabira, era ka Andre ke yakola ne Katatumba baali badetinga ebiseera ebyo ne bamala ne baawukana. Twagezaako okunoonyerezaako ku Angela Katatumba okumubuuzaako lwaki baayawukana, nga natugamba nti yagamba Andre okugenda mu musaayi, Andre n'agaana okugenda mu musaayi, ate nga je tasobola kubeera nga datinga muntu ne beebaka bonna nga tagenzeeko mu musaayi, kubanga ye tayagala bintu bya kubeera nga yeekuuma kukozesa bupiirapiira ng'obwo tabyagala, ayagala bintu byalaali. So alina omuntu ala ku musaayi. Andre bwe yagana omusaayi, ababiri baneeno ne balabika nga ate baawukana. Twali tetumanyi oba Andre ebiseera yali ayina mukyala we ono Nina Rose, nga bw'obalaba bwe banyumye awo ababiri. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'okumi ogwa Oktoba omwaka 2020, Andre akyadde mu maka g'abazadde ba Nina Rose wali eri saidi z'ebweyogerere, era emikolo gikyakwajja etwogerera wano ssaawa zino eno, emikolo gikyagenda mu maaso. Tugezezaako just okubeera nga tufuna amawulire ago oba ebifaananyi ebyo nga bw'obiraba, naye kati kiri official. Angela Katatumba avuddeyo n'awandiika ku Facebook page ye n'agamba congratulations Daddy Andre and Nina Rose, wansi n'ateekawo hashtag emotional. Oba agetinze emotional tewali amanyi, naye nga avuddeyo n'abacongratulating n'abagamba bannaaye mwebale nnyo kwefuna mwembi babiri nga we mwefunye. Nina Rose ne Daddy Andre katubaagalize olugendo olulungi kweno jana gye mutandiseeko ennene ennyo. So Daddy Andre bagamba tekiwomera matama abiri, naye abakazi bagamba Daddy Andre simanya musajja mwenzi, simanya biki bali bamukisa n'erinnya nga bamutuuma Andre on the bean, biki simanya. Andre azze ayita mu mbeera ey'okusomozebwa nnyingi nnyo. Waliyo n'abantu oba abayimbi abamu baavaayo ne bagamba mbu yali ayagala bakwatira mu studio, abakyala abamu abayimbi bwe yali ayagala bakwatira mu studio, naye tetujja genda nnyo mu ebyo kubanga amawulire agaliwo ag'essanyu galaga nti Andre ne Nina Rose bali mu kukyala, era emikolo gibawuuba. Bano babiri balina oluyimba bombi, era bagezaako kubeera nga buli kimu bakikwasaganya, buli kimu kigendera ddala mu maaso nga bwe kirina okutambula. Andre ono bamuyita Ojambo Andrew, ate oli bamuyita Kankunda Nina, era Kankunda Nina akyazizza Andre ewaabwe mu maka gaabwe, era kati wetwogerera kiri official. Mwenna abadde bagezaako okubeera nga mwegomba omwami Daddy Andre, mukimanye nti no avudde ku lubu lw'abanoonya oba avudde ali off the market, era wetwogerera kati mwami na mukyala Andre ne Nina Rose, era namwe ababadde beegwaniza Nina Rose mukitegeere nti Nina Rose is off the hook, oba Nina Rose is off the searching list, era takyanoonya. Wetwogerera kati emikolo producer wange mpa ku mikolo egyo
Mikolo gijjo nga bw'ogiraba awo abantu we bali bulungi nnyo buli kimu kitambulira ddala nga bwe kirina okubeera nga kitambula buli kimu kigenda mu maaso wali eweeyogerere kamera zaffe twaziteze dda era nga bw'olaba tuliwo okubeera nga tukuweereza buli kimu nga bwe kigendera ddala mu maaso nga bw'obiraba abo bwe biri eyo esayidi eyo eweeyogerere mu maka g'abazadde ba Daddy mu maka g'abazadde ba Nina Rose abantu abamu bagamba olubuto Nina Rose lwalina lwe lwaviiriddeko ababiri baneeno okukola emikolo gineeno kubanga Daddy Andre abadde tali ready naye jjukira yafunisa Nina Rose olubuto era Nina Rose ono abadde lubuto ebbanga lyonna naye abadde alwegaana olwa Daddy Andre ng'abagamba temumpapya bwekibanga kituufu ndi lubuto lujja vaayo bwekibanga si kituufu era terujja vaayo kankulage kano ka vidiyo ate tweyongereyo yine emikolo gituuba ebilala webituuba abakazi mpaka zipata zitugatta emikolo gituuba buno bubaka butuuba akayimba nga bw'okawulidde awo kagamba emikolo gikola ki emikolo gituuba tuli eri emikolo gituuba mwe muli eno era mwenna ababadde beeswanta ababadde beesunga njala okubawa eggulire nti Nina Rose ono abadde n'olubuto luneeno okumala emyezi 3 era abadde agamba nti bwe lunaavaayo mujja kuba mululaba ne taata w'omwana mujja kuba mumulaba siina kintu kyonna kyakukweka bwe kibanga kituufu ndi kweyagala ne Daddy Andre mujja kuba mubiraba bwe kibanga si kituufu abamu bakyabuusabuusa bagamba video shoot abalala bagamba mbw ate biki abalala bagamba lwakuba bana babiri balina oluyimba bambi era oluyimba balufulumiza olunaku olwaleero soogera n'olukeberako oluyimba lw'abano ababiri Nina Rose ne Daddy Andre so okubeera nga oluyimba nalwo olufuna butereevu so Daddy Andre ne Nina Rose wano ku MMTV twagala okubeera nga ate tubagamba nti congratulations tubaagaliza bisima byokka we wish you nothing but the best of your new relationship mwenna eyo jjana gye mutandise yalema bangi oba eyo jjana gye mutandise bangi baagala ojjubanga bagitandika naye ate tebagisobola kubanga jjana si nnyangu nnyo jjana enzibu nga bw'okiwulira era omwami n'omukyala Daddy Andre babiri abo bagezaako okubeera nga batandika ekintu kyabwe ekipya ekintu kyabwe ekyeyagaza tubaagalize emirembe n'emirembe gyokka katusigale nga tukyakunoonyeza eggulire nga tukyakufunira videos ez'enjawulo okuva ku guno omukolo straight wali eri eweeyogerere nga bwe kugendera ddala maaso katubeere nga tweyongerayo n'eggulire lineeno oba nga tukunoonyeza amawulire agakwatagana ku Daddy Andre kugatta ne Nina Rose mukyala we subscribinga gwawo watanaba subscribinga gwate eya subscribinga eda nyala kugamba nti webale nnyo kwekuumira wano ku MMTV omwami yayimba akayimba n'agamba tugende mu church ofuuke my baby era wetwogerera bali mu church oba bali waka bagenda kuddako ndowooza kuddako kwanjula ate balabike nga ate bagenda ne mu church omwana afuuke baby wa munne subscribing awo wansi tulabike nga ate tweyongere ddala neggulire wano ku MMTV gwatanaba subscribinga gwate eya subscribinga njala okubeera nga nkugamba nti kyakabi kyokola okulangira kweno channel yaffe ojja kukuba ku namba y'essimu 0702 586560 tubeere nga tukulangira bizinesi yo obeere nga otuuka mu bantu ab'enjawulo obeere nga osobola okulanga bizinesi yo ogikube abantu mu maaso buli kimu kitambule nga bwe kirina okutambula webale nnyo okukomera ku MMTV allow me say bye bye for now.